Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwanirizaako omulungi atwegaseko akadde kano oli ku Extra Digest mugoba nsonga. It is a Wednesday, lunaku lwa kusatu era nga tubeerawo every Sunday and Wednesday. That is Business Mind. We are powered by Caplog Financial Consult nga kwotadde ne Logical Motivators. Basangibwa ku kizimbe ekimanyiddwa nga Uganda Cooperative Alliance Building era nga bano basangibwa ku mwaliro ogwokubiri. Ekisenge kiri bisatu 2C 302C ye suite oba room number. Atenga ku mutimbagano oba ku kibanja bali ku www.logicalmotivators.com oba www.caplogfinancialconsult.com. Tuli ne Chris Rule kansoke musabe ababuzeeko then tutandikirawo. Abalungi abatulaba muli omutya tubaniriza nate mu kitundu kyaffe kino ekyolunaku olwokusatu. Mwebale ku butassa mukono ne mwekuumira ku bintu bino. Ebintu byaffe tebirabirabwa abantu bangi naye abo abatono abasalawo ne bagaa babirabe tubeeyanza nnyo. Omuganda agamba nti asiiko bulamu omukono tossa oba etasiima ebulaagiwa. Bwekiri twagala okubeebaza mwekuumire ku mukutu. Mpozi nyina obubaka bwe nafunye okuva mu mulamwa guli gwe twakola ogwali ogwa Sunday. Abantu nga bayi appreciating engeri gye twadressinga mu issue ya money misconceptions. Abantu ne tugezaako okubasigira ekifaananyi ekirungi. Abatuddiza obubaka obuwabula obutereeza ffe ne mutuyigiriza kubanga tukyali bayizi bammwe tubasiima. Pozi nammwe abagezezaako okulaba nga ate ku mulundi omulala tugezaako tereeza nammwe mwebale. Thank you. Abalungi abatulaba olunaku olwaleero tugenda kutunulira kye bayita success. Success eno eyogerwako era nja kusaba mwami Chris atuvuunulire success kyeki. Lwaki abantu tosoose n'obawa preamble? Omuntu okubeera successful bayina bo nkakasa abantu b'owangadde nabo bayina interpretation yaabwe. Of course, but before that tusooka ne tufuna definition ya success. Okay. Soko tuwe definition ya success then tutandikirawo. Kakati ngenda kuginnyonnyola bwenti nti ndowooza gwe mulamwa ogukyasinze okuwandiikibwako ebitabo ebingi. Success guyina statistical olwaleero ebitabo bigenda mu bukadde ndowooza nga 77. N'ennamba awo egwamu abantu abawandiise ku success. Kuliko ebitabo bingi nnyo abayivu ab'enjawulo bonna almost buli muntu awandiise ku success kyeki. Naye nja kupiikingayo omu yekka olw'obufunda bw'obudde. Omwami gwe bayita Night gwe bali bayita Al Nightingale ye ng'agamba nti success is the progressive realization of a worthy ideal. Kyategeeza mu kyo nti ekintu ky'okola n'obugenderevu nga kitambulira progressively nga kigenda mu maaso ate nga kintu kya nkizo obeera successful. Okay, ekigambo success abantu buli omu alina definition ya success. Buli omu alina okutegeerako okwa success. Bangi bwaweza emyaka 18 alowooza ali successful. Bangi bwasoma n'amalesini ey'okuna n'agenda n'asoma n'amalesini ey'omukaaga n'agenda ku institution oba university yonna oba tertiary institution n'afundikira emisomo gye agiyita success olumala okutikkirwa. Bangi bw'afuna omukazi agiyita success. Bangi bw'azaala agiyita success. Bangi bw'azimba amaka oba ennyumba agiyita success. Bangi bw'afuna essente n'akolawo omudaala gwa chapati oba n'afuna booda ze 2-3 nga zireeta essente buli waggulu agiyita success. Bangi bw'agenda ku missions ez'enjawulo, that is embassies, ne bamuwa visas ez'enjawulo n'atambula mu nsi ez'enjawulo, travel profile n'ebeera mahimahi ng'agamba ali success. Nebeera manga. Bangi bwasinkana abantu ab'amaanyi agiyita success. So we are looking at success. It is a broad topic, but olwaleero tunaviira wano tujja kuba tutakolinzeko a few basics
n'engeri buli muntu gy'ategeera success. Then Mwami Lule ajja kutuwa general overview ya success mu aspects ez'enjawulo without being committed to one aspect. Tutandikirewo. Abantu balowooza nti bwe basoma ne batikkirwa more especially mu Africa. Kasa tusoma ne tutikkirwa bwe tuti. Tugamba nti oyo ali successful yasoma alina degree oba omugamba ki. Tutandikirawo. Kakati ekigambo ekiranga bwe nkugambye. Tulina okuddirayo ddala ku nnononze z'empita fundamentals ne tuddayo ne tuyamba abantu. By the way tekikoma ku baana bato bokka n'abantu abakulu. Nze kye ndowooza mu bulamu kiri nti omuntu yenna akola ekintu kyakola mu butuufu bwakyo nga bwe kirina okukolebwa ate n'akikola n'okwagala kwe kwonna ng'akitaddeko ebirowoozo bye omuntu oyo tusobola omwogerako ne tugamba nti abadde successful. Misconception etera okubeera ku success eri nti equation eyo buli lwogijjamu ssente omuntu akutunulira ng'omuntu atasobola kubeera successful. Era ekyo kiddirayo ddala gye twasomera nti bwe tuba tukula tubeera n'abantu be twegomba. Era abantu bano be twegomba tuba associatinga nnyo ne ssente. Kubanga ojja kugamba nti omuyimbi gundi yayimba music mulungi ontegeera naye ayina ki oba yakola ki oba yaleka ki. Ogenda okumaliza ng'era tuzze ku bintu. So kitegeeza equation ya success bw'ogijjamu ebintu abantu abasinga bakirabanga ekiyumba ekyangaala ekifuluko ekitalimu muntu. So ng'ekyo tekiba kituufu. Omuntu osobola okubeera successful newankubadde nga tokuŋŋaanyiza ssente nnyingi. Era ndowooza nnaku zino twalibadde tuzzeeyo ne tuddamu obuvunaanyizibwa bwaffe nga ffe abakola omulimu gw'enkola abantu ne baddayo ne bamanya nti okugoba ssente emisinde emingi si kwe kubeera successful. Kyangu nnyo okuzigoba n'ozifuna ne n'otabeera successful. Ate kyangu nnyo okugezaako okukola ebyo by'omanyi ebiyinza okukufuula omuntu ow'ettutumu oba omuwanguzi ng'ebintu by'okoze tebinvolvinga ssente naye ate ng'oimpactinze obulamu bw'abantu. Ekyo nakyo kisobokera ddala. So omuntu ali successful nze gwentwala nti abadde successful mu byakola ye muntu akola ekintu ekitasobola kwewalika kwogerwako wadde waali wadde taliiwo. Akantu akakasembayo njagala okaddemu. Success kunze kyekintu ky'osobola okukola ne kiteewalika kwogerwako wadde wooli wadde toliwo. Ngenda kuwa ekyokuyirako. You're successful when it comes to okukola interviews ennungi, okubuuza abantu ebibuuzo ebiri relevant, okubuuza abantu ebintu ebiri ku mulamwa. Obadde successful mu kyo. Kati kizibu nnyo era waliwo awo omwami gwe nali njogerako naye naŋŋamba nti waliwo omuntu mwali mumugyeko interviews ndowooza houses z'amawulire nga 5 naganze nninda interview ya Ibra bwe naaba sigirabye bino ebirala kanjira mbireke era bwe yalaba eyo nanga kati ziri sikyalina kyenzaagaza. Kitegeeza mu kyo kyeki kyengezaako otegeeza kitegeeza nti mwe nali njogerera mu rumu mwe nali tewaliimu naye ate erinnya lyo lyali liri mu kwokola ki mu kwogerwako. So success to me bye ebintu by'osobola okussaako essira n'obikola nga tebisobola kwewalikwa kwogerwako wadde wooli wadde toliiwo. Era mu bimpimpi singa mba wakuwumbawumba n'aligambye nti omuntu ali successful ye muntu atulekera ekintu eky'okwogerako kye twenyumirizaamu ekitusanyusa ekikyusa obulamu bwaffe ekitukwatako naye nga ye mwennyini ng'omuntu tetuli naye oyo omuntu abeera successful. Ebyokulabirako bye nsobola okukuwa omwami yayiiya oluyimba lwaffe olw'eggwanga George William Kakoma. Omwami George William omugenzi Kakoma yali very successful. Tosobola kwogera ku luyimba lwa ggwanga n'otamwogerako. Era njagala tunula mu kamera nkubirize by the way abazadde. Tuddireyo ddala ku fundamentals tuyigiriza abaana nti mu bulamu okugoba essente okuwenyuka obuweewo nga ze tunoonya kuba mulimu omuntu gw'osanga nga buli mulimu ayagala gukwatako kantunde ku manda kandeege ttenti njoze ku mmotoka nga kyanoonya mu kyo kufuna ssente naye nga talina mukululo gwagoberera. Naye ate ng'ebintu ebirala ng'oggyeko by the way ng'oggyeko omuntu yekka kati wano ngenda deep ng'oggyeko omuntu yekka ebitonde ebirala byonna Katonda bye yatonda buli kisolo na buli kintu kyonna ekirala kitambulira mu fundamentals za butonde bwakyo. Okugeza nze sisangangako sirina clip yonna gye nali ndabye
ng'empologoma obulamu bwayo obusinge bumaze mu mazzi ate sirina we nali nsanze ekyennyanja nga kivuga ggaali. Aha, so mu bimpimpi kyengezaako tege ekyennyanja kibeera successful as long as capabilities zaakyo na abilities zaakyo kizikozeseza mu nnyanja. So mu bimpimpi kyengezaako kugamba kye kino Ibra, you're successful ng'ebintu by'okoze bigenda kubeererawo mu kizimbe mwotali, bakwogereko bulungi, bakutendereze, bibataasa abantu abanabe wadde mwoli wadde toliimu. So nkubiriza abantu nti ekigambo success tukijje ku ssente wabula tukizze mu ekintu ky'okola progressively nga it is a worthy ideal. Thank you. Tuli ku Business Mind ku Extra Digest mugoba nsonga tuli ne mwami Chris Rule. Olwaleero lwokusatu luno this Wednesday tuli mu kutunulira kye bayise success. Era nga atuwa breakdown ye ku success wano ne wali. We tunaviira wano ojja kubanga oyina kyobanguseemu oba kyojjeewo oba kyoyizeemu at the end of the day. Njagala tutunuulire omuntu alaba ddi era ensi eraba ddi era afiiringa ddi nti ali successful. Kakati ekibuuzo ekyo kirungi nnyo. Ndowooza mu kiseera kino Mukama atukoze bulungi nti ekintu kino we kijjidde tubadde mu kutaataaganyizibwa olw'ekirwadde kino ekya COVID-19. Omutonzi ayongedde otulaga amaanyi ge nti mu bulungi ne mu bubi asigalawo amaanyi. Kakati ennaku zino ndowooza tukitwale nti kibadde kyakuyiga okutuuka olunaku luli ng'okoze ebintu ebiri beyond your family, your children, your house, obeera tonnabeera successful. Oba nfunye bulungi. Nontantiiru ng'okoze ebintu ebiri beyond your family, your friends, your relatives, n'emikwano gyo and your home. Obeera tonnatuuka kussa kutugambira nti omuntu ali successful. Era nze abantu mbagamba nnyo nti bw'obanga ekikukeeza ku makya okyalina enjogera y'abantu bano abalala mbunze nkolerera baana okyali bubi. Kubanga kikulu nnyo okukolerera family zaffe, okuziterawo omusingi ne baba it's a priority okubanga family zaffe teziri mu kudooba. Wabula si kya bugunjufu kukwata bulamu bwo n'obusaddaakira family. Si kya, in fact obeera selfish singa okwata obulamu bwo noganze mbusaddaase ngenda kubeererawo abaana bange, ngenda kubeererawo family yange. Omutonzi akusuubiramu ebintu bingi nnyo okusukka okugenda actually beyond your family, your relatives, your friends n'abantu abalala bonna. Tukusuubira okubanga gwe okubeera successful oyina ettoffaali ly'olina okugatta ku nsi yo ng'oyambuse waggulu wa family yo. Era nze ngamba bwe nti you're not successful not until you do something that doesn't concern your family. Kubanga guno bwe tutera okutambula bampeeredde, mama ampeeredde, maze okusoma, mala okusoma, nfunye omulimu. Otikiddwa ofunye omulimu. Mtikiddwa nfunye omulimu, mpasizza, nzadde abaana. Tukoze embaga n'okwanjula. Ebyo byonna biweddaawo, nange maze ntandise obulamu, kati nange nziridde obulamu obwange, mbusaddaakidde famire yange. Awo we tukoma. Kyova olaba nti nakuwa uli definition ya society nenkugamba nti society it's a system of normalized averages. Buli lwogezaako okugoyinga beyond those borders abantu ze balowooza nti within the normal circles abantu batera okweyisa obubi gy'oli kubanga baba balaba ng'okoze ebintu ebirimu babiyita busukka kkubo ng'otandise okutagala. So kyembadde ngezaako okugamba kye kino Ibra, omanya nti ndi successful ng'okoze ebintu ebyambuka oba ebigenda ebbali. That is when you know you're successful. Yes. You are not successful by the way, kino nkigamba mazima. If you're counting yourself nti I have been a success ng'oweeredde buweerezi baana, kisoboka bulungi nnyo okuweerera abaana ne babeera ab'omugaso mu nsi, ne bayamba eggwanga lyaffe Uganda, ne bayamba ne ku bintu ebirala. But nontantiiru naawe ng'omuntu gwe lwaki oyagala okwata obulamu bw'obusaddaakira abalala. Kitegeeza nti gwe nga gwe omuntu omutonzi ayina that definite purpose gye yakuwa. Naawe mw'olina okuyitira okozesa omumuli ogwo
okulaba ng'oyambako abantu be okwenyumiriza mu bulamu. Tuleme kulowooza nti tusobola okukoma ku families zaffe zokka then bakiyita chest thumping n'ogirooti nkimaze. Yes, abaana baweeredde bamaze okusoma, abaana bongerereko n'akantu akalala akatali mu kuweerera kwokka, abaana basobole okufuna ebyo ebintu ebigenda mu mabbali ga family. Nze wendowooleza nti awo omuntu ali successful. Thank you. Njagala tutunuulire the fundamentals of success. Fundamentals. The basics of success. Kakati success okwefaananyirizaako ebintu ng'okuwuga. Swimming. Yeah. Success okwefaananyizaako ebintu nga body fitness, kugenda mu gym n'ebintu ebirala. Buli kintu kyonna wano ekiri wansi w'enjuba kirina principles ezikifuga. Yeah. Omuntu okubeera successful oteekwa okuba ng'olina those universal laws z'oteeka mu nkola n'ogoberera okumakinga sure nti osobola okubeera obulungi. Principle esooka oba gye nalise fundamental number 1 nga bw'owulira fundamentals of economics. Yeah. Fundamental number 1, omuntu yenna anoonya okubeera successful mu bulamu ateekwa okuba ne omuzungu kyayita desire oba definite purpose lwaki wooli. Yeah. Nina olunaku luli lwe nabagamba nti ennaku ziri 2 omuntu ezisinga okubeera ez'omugaso mu bulamu bwo. Olunaku lw'ozaalibwa lwa mugaso nnyo. Yeah. Yeah. N'olunaku lw'ozuula ensonga lwaki bakuzadde. Tuzuula ddi nti batuzadde, tuzuula ddi omugaso lwaki twazaaliddwa ku myaka emeka? Ebiseera ebisinga tekirina myaka. Fresh kid kati amanye ensonga lwaki bamuzaala. Ng'ogibuusabuusa nti teriiwo lwaki. Ku myaka emito gyasobodde okuŋŋaanya abantu besobola kuŋŋaanya. Yeah. So is a success. Waliwo n'omuwala gwendaba bamuyita Felista the superstar. Abaana ku myaka egyo amanye ensonga lwaki muzaale. Naye ate ekikwewuunyisa osanga omuntu myaka 3 tannazuula. Aba ali ku kyoyo. Ate ne mmanya nalibadde mbuuza ggwe. Emyaka aga 3 mwegi ago akyanoonya ssente. Zojja zifuna. Naye ez'okulyako baana kuweerera baana bagende kusoma okugulayo akamotoka middle class mindset income abeerawo. Then fundamental ki oba pira ki endala ya success? Soko nzikirize nsooke nnambulule definiteness of purpose. Lwaki fundamental nkulu nnyo. Kakati okututumuka kw'omuntu oba okuwangula oba omuntu okubeera successful mu bulamu. Nja mugeraageranya n'eryato eriyinza okuba gano amaato amanene ennyo gotera okusanga e Mombasa, Dar es Salaam wa agagagirako ebyamaguzi nga manene. Weewunya eryato eryo balisiba ku anka akantu kabeera bwe kati. Ennanga. Oba omuzungu omuganda gyayita ennanga. Eryato lyasudde ennanga. Eryato eryo. Naye akantu ako olukajjako bwe kati eryato eryo n'olita. Nga teriyina we liraga litambula buta empewo gyesanze gyekola ki gyetwala. Naye singa eryato lino omala n'olifunira olugendo olutegekeddwa olulowoozeddwako bulungi n'ogamba nti kakati tuli bwe tuva wano tutambula butereevu paka China Shanghai. Eryato eryo litambula bulungi. Guangzhou. Era bwe muba mutambula bwe muti ne bwe musanga emiziziko mufuna engeri gye mugiyita mu mabbali paka eryato onayo. Kakati omuntu atalina kigendererwa, atalina nsonga, atalina kiruubirirwa mu bulamu ebyokubeera successful byerabira ezo sente ojja kufuna. Sinaba kugambako nti ndi spokesperson wa Katonda. Sente zojja kufuna. Naye ekinyusa ekiri mu muntu okubeera successful ekyo tojja kifuna. Kubanga buli muntu alina essusanyu lye kwe baalisiba. Ibra nze nenyumiririza nnyo era ekintu kino ntera nnyo kigamba abantu. Nenyumiririza nnyo mu kukyusa obulamu bw'abalala. Naddala nga nkozesa akamwa oba ebigambo. Nze ekyo kinkolera. Omuntu ne bw'aba nsasudde ne bw'aba tansasudde zilonga ze ekintu ekyo nkikoze. Nze neebaka bulungi. So kyembadde ngezaako gamba nti fundamental number 1 omuntu yalisoose n'afuna kye tuyita purpose. N'amanya ensonga lwaki muzaale era n'amanya n'ekiruubirirwa lwaki Katonda yakuwa. Omanyi ku lunaku luli olwa Sunday nyina akantu ke nayogerako nti Katonda n'agamba nti tukole abantu mu kifaananyi kyaffe. Then bwe yamala n'agamba nti mugende mudominatinge ebintu ebirala byonna n'atukwasa obuvunaanyizibwa bw'ebintu ebiki ebirala. Ebintu bino ebirala byatukwasa teyagamba nti ogende okwate ku muyembe, okwate ku ffene, okwate ku paapaali, okwate ku kedo, ogende ku bimuli nno. Noonyaawo ekintu kimu
okibuutikire nga gwe ekyo ky'omanyi okukola. Specialization. Nze bw'ombuuza ku byobufuzi sirina kye mmanyi. Bw'ombuuza ku mupiira sirina kye mmanyi. Oba Arsenal omusambi wa ttiimu ki simanyi. Oba Man United striker oba defender simanyi. Arsenal ye coach. Oba Arsenal coach naye simanyi. Arsenal ye coach wa the Gunners. Kati mpoza omuzannyo omulala gwennyumirwako Formula 1 oyo munyumirwa bw'oba ombuuzizaako ku bantu mba nsobola okukuddamu. Naye ate nabyo sibimanyi. Kye mmanyi kye kino kye ndi mu kukola. Okay. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga wabula nga show bagiyise Business Mind. Business Mind yene yogerwako era kwotulabire essaawa eno ebeerawo buli lunaku olwokusatu n'olunaku olwa Sunday. Ate nga twakuletedde ekipya buli lwakutaano tubeera n'omukugu Dr. Twaha Kakoza. Tutunulira health, extra health every Friday. Inshallah ne bunyomero bulala tuyina bye tubafumbira tubireeta. Mwebale ku subscribinga. Mwebale ku commentinga, mwebale ku likinga, mwebale ku sharinga. Mwebale kuwabula. N'okuwabula batuwabula. Then to the criticizers, thank you so much. Then to the fans, thank you so much as well. Then to the well-wishers, thank you so much. To the sponsors, like Logical Motivators, like Caplock Financial Consult, thank you so much. Mutukoze obulungi obutagambika. Amina tata. Tuli ne mwami Chris Rule, musajja munna business. Era nga tutunuulira success. Ogidefine ng'otya, ogitegeera otya, wasooka ddi okuwulira success. So mwami Chris nga tuvuddeeyo. Why do people attribute success to money? Why do people attribute success to money? Because buli afune sente ogenda okuwulira ku stage za border waitira ogenda ku main road okudda mu kibuga gyakolera. Abenganda emikwano abasoma naye nabo ku kyalo. Akoze ali successful. Alina sente kati oyo womulabira emmotoka togiraba. Alina sente weziri. So ne bifundikira nga abantu attributing success to money. Why do people attribute success to money? Anti kati Ibra eno generation gye tulimu nagibatiza erinnya bagita money generation. The money generation. Era olwaleero bano abalungi abatulaba bakimanyi. Omuntu bw'akuweereza kasente okumala omwaka nga tolina nnyo kyamaanyi ky'omukoledde awalirizibwa n'okutuuka okuyita Katonda we. Onzadde oli Katonda wange wa ku nsi. W'oligwa wendigwa. Obusuubizi obubeera ku ekyo ekigambo buba bungi nnyo. Akasente ako kayina engeri gye kagonzaamu amagumba g'omuntu ne bw'aba akaluba nnyo bw'omala okkamuwa. N'atandika. Era abantu bannyumira nnyo. Nnyina omwami gwe nanyumirwanga ennyo okulabako nga azze okwewola. Banaye yabeeranga mugonvu nga n'embwa agibuuzaako. Hello. Munsasula. Naye nga omulinda wali mu kusasula. So okuddayo okubambi wali ku kyobuuzizza. Ibra ndowooza bintu bingi bye tufiiriddwa ate bye tuteekwa okugolola. Ndi wa mukisa mulungi nnyo nti mu kyasa kino nkyali mulamu. Era nga nkakasa naalibadde ngolodde eddoboozi lyange emikono gyange era nenyimira ku magulu abiri ne ŋŋa nti abazadde abayina abaana njagala olwaliro okukozesa omukisa guno okunakuwalira wamu nammwe. Abamu ku mmwe. Si bonna by the way, abamu ku mmwe. Teriyo omuzadde ayinza kuŋŋamba nti musanyufu nnyo ng'omwana we tali kukola bulungi naddala mu lubulu n'olw'obulamu. Taliyo. Omuzadde yenna asanyuka omwana ali successful. Era omuzadde yenna ayinza okukugamba. In fact nze njagala nnyo okulaba essanyu ly'omuzadde naye essanyu ly'omuzadde lirabika omwana we awangudde. Kakati wali bw'ogambye nti mu equation y'obulamu bw'ojjamu ssente ebiseera ebisinga abantu abasigadde bakulaba ng'omuntu atali successful. Ekyo kituufu nnyo. Okuviira ddala mirembe gyaffe giri mu 14 BC before the birth of Christ, not before computers. Manyi bw'ogamba 14 BC abamu bagamba before computers, abalala bw'ogamba BC abalala bagamba before Christ. Naye mu medieval ages eyo mu gy'emyaka egyedde eyo wetuyina abasajja ba Marcus Aurelius, wetwayinira abasajja ba Socrates, wetuyinira abasajja ba Stoics, abaami abo mu kiseera ekyo mu mirembe egyo gye njogerako egyo nga ne Mukama waffe tannalabikako. Baali bayina buli mulembe gubeera n'ekiruubirirwa kyagwo era omulembe ogwo bwe gumala okufuna ekiruubirirwa ekyo kiggwawo then kyova owulira enjogera ennaku zinega nti buli mulembe gujja n'ebyaki n'ebyagwo. Kaakati omulembe gwaffe tetuli mu medieval age now. Kati
tuli mu money generation buli wantu wonna bujjawo sente ng'obeera tokyakola makulu mu kyova olaba nti wano bwe twalina omulamu gwa sente omuntu yajja n'abuuza nti mujjawa obuyinza ani abawo obuvunaanyizibwa okwogera ku sente ate nga temulina biri bisawo kuba ye mentality abantu gye balina naye ni short Ibra kyensobola okugamba kyekino ekyo kireeteddwa kubanga okuva sente lwe zaali introduced ne substituting silver ne gold as a medium of exchange mano olwaleero tuzitunuulira nga tuulu eyeeyambisibwa okufuna by'otalina n'oweebwa by'obadde okufuna by'oyagala ng'obadde tobirina it's a tool singa otandika okulaba sente n'otandika oziwashipinga nga katonda oba otandisa okuguwaguwala kubanga era njagala kukkiriza sente temala buli kimu kituufu mulimu ebitaggwa naye ate mulimu abantu bemmanya ababadde successful mu bulamu wadde nga akasente tebabadde nako kangi nkuweyo nga basatu asooka yono omwami gwe bayita Mahatma Gandhi wa India 1947 India ng'efuna obwetwazaawo wonna ekintu yakirimu nnyo naye sijjukira makaage we nali ngasomyeko fact sisomangako ku makaage n'ennyambala ye kaŋŋambe nti customary abayindi bwe batyo bwe bambala yalinga yeezingirira ekikubiro n'ebirala naye mu nsi ye yali musajja w'amaanyi ng'ekigambo kye tekiddwamu kati nze ndowooza bwe nti osobola okubeera successful newankubadde nga sente teziri involved mu equation ekyo kyobadde oyogerako nti lwaki buli lwoyogera ku sente abantu bakujjamu buli lwoyogera ku success ekiddako sente kakati nze olwaleero nsobola okweyogerako nti ndi successful kubanga nkola ekintu kyempulira kyenjagala wadde kireeta wadde tekikola ki tekireeta ekyokubiri kino ekyomuntu okwogera ku muntu okubeera successful then ne tumugattako sente kireeteddwa nakyo abantu betulabye nga oluusi babadde balina emirimu gye bakola nga tetusobola gitegeera bulungi then olufuna sente ne tubalowoozaako ng'abantu abali ki successful ebyo nabyo bibadde byakulabirako nkonwa zibuza abaana ne zibuza n'abakadde kyova olaba nti abazadde baffe bano ennaku zino bakwata ne sente ne batunda n'ebibanja ne bakwata abaana ne babasindika mu nsi z'e Bulaaya ekyo nno Ibra ekikolwa ekyo kyolaba ekikolebwa saagala kyogerako bubi ate saagala kyogerako bulungi naye kituttidde ebirooto e Bulaaya awo tulinawo Ibra ebirooto biyitirivu era nze abantu abo njagala okubasiima abamu oba oli awo singa tekwali kugamba nti tugenze kunoonya akasente ate baali badde basajja oba n'abakyala ab'amaanyi mu ggwanga lyattu Uganda. Tweyanza nnyo tweyanzege yonna gy'osinzira okubanga otulaba tuli ku business mind tutunulira success buli omu akitegeera bubwe buli omu akidefininga bubwe naye nga omukugu Kristo ali mu to breaking down success. Kisoboka omuntu okusooka okubeera success n'abeera kubeera successful n'alyoka afuuka omugagga oba omuntu asooka kubeera mugagga to become successful? Actually chronology eri bweti oba hierarchy yakyo eri bweti. Osooka kubeera successful n'olyoka ofuna sente. Tekiri vice versa nti nsooka kufuna sente then nembeera successful. Kyova olaba nkugambye nti n'abaana bennyini kati abali mu myaka egyange abamu beetaaga okuyambako kubanga bo bakirowooza nti omuntu asooka kufuna sente then ne tumwogerako nti ali successful. So nga si kituufu. Omuntu asooka kubeera successful n'alyoka afuna sente. Nagambye success is the progressive realization of a worthy ideal. Kitegeeza nti omusomesa asomesa ng'ekyo kyayagala okukola n'akikola bulungi nnyo n'obulamu bwe bwonna is a success. Omusawo ajjanjaba abantu n'omukwano gwe gwonna na buli kimuuye abeera successful. Ibra jaka abantu interview bw'akikola n'omutima gwe gwonna n'abanga azibajjeeko abantu interviews nga bw'alina zibajjako abeera successful. Mwami Dani Mugoya bw'abeera ku kamera ye ng'obwo bwe bulamu bwe ng'era kiki kyamanyi kyakola n'akikola bulungi abeera successful. Kati kaliko oyongeddeko nti omuntu asobola okubeera successful omuntu asooka kufuna sente okubeera successful oba ayina kubeera successful n'ayooka afuna sente. Enjawulo eri wano. Sente egoberera muntu ali successful. Wabula ate kyangu nnyo okufuna sente success n'etakugoberera. Kyoba nnyonnyola. Kijja kitya era kiba kitya? Omuntu asobola abantu omuntu okukuba lotale tekitegeeza nti oli successful. Scratch okatakula n'okuba jjada ng'era bwe nabagamba mu programu eyaggwa bw'omala ozzikuba olw'okubanga system ye ey'omunda teteredde erimu ebikankana eyina virus programming mufu oba olina okuddayo ku setting we wali
kyova owulira nga abantu bagamba nti obwavu babuzaale. Nze kyesikkiriza. Okay. Kubanga obufuna omaze kkula Katonda atwagaliza bugagga. Okay. Yeah. So kyembadde ntegeeza mu kyo kyekino nti oteekwa kusooka kubeera successful then sente ne zikugoberera. Kyangu nnyo okubeera nazo sente naye ng'ate toli successful. Era abantu bangi nnyo abatulaba wano nga bazirina naye nga they are not a success. Abasinga success yammwe ekoma mu famire zammwe. Bwe tujjamu abaana ababo b'ozaala ne tujjamu abaana ba muganda bo ne tujjamu abaana ba uncle wo ne tujjamu mikwano gyo, influence yo tesukka famire. Kati if you cannot influence beyond your family, you are not yet successful. Era sokoddeyo ku drawing board mu fundamentals ziri zenjogeddeko. Definiteness of purpose. Kiki kyoyagala okubeera mu bulamu? Is it going beyond your family oba oyagala kubeera just hero mu family? Oga bakutunuleko bagambe oyo ye kabaka waffe. Mpulira babayita ba breadwinners. Yes, win the bread for the family, but at the same time back ebintu byokola nga bigenda ebweru wa family yo. Thank you. We are looking at success ko extra digest mugoba nsonga business mind tuyine Chris Rule. Otegeera otya success gwo mulungi atulaba? Who is successful? But when ebirowoozo byabwe by the way. Guno mulama tujja kwongera elaborating I think. But tuwe comment yo wansawo, tuwe your view. Chichi otunulirako kulaba omuntu nti ali successful. Era abantu kyabali successful under what circumstance and for what reason. Choyinza okutuwa nti onali successful basing on the reason you're giving us with a vivid example. We still carry on the debate. Wasobola okukirira wansawo mu comments mu comment section noberanga otuddamu. Naye ate tebavoola. They are free to, because at the end of the day obudde people like time no people have obudde and people have freedom to do what they want to do. So osobola okuvuma, osobola okucommentinga positively. At the end of the day, let's enjoy the conversation. Okay, let us enjoy the conversation. Anti gwoba wadde olukusa. Chobo ovuddemu no problem. Ekikuvuddemu no problem. Fe tusigala tukola ki? Tutambula. Tukusavinga ate ne tusigala nga tukwebaza okutuwa obudde, because yensonga lwaki we are into existence because of you, our dear viewer. Okay. Can success be defined that it's success without money? Era ekyo nakyogeddeko. Justify. Nti osobola okubeera successful naye nga toyina ssente. Nsobola okubeera successful mu kulemesa abalala okufuna. Nsobola okubeera awo nga gw'omulimu gw'omukulu gwe wapatana. Empeera yo gw'olowooza nti omuntu singa mulemesa okufuna Katonda ki. By the way, bantu bangi nnyo abakola omulimu ogwo. Abamu ndowooza oba ne certificate baleka bajja funa. Certificate muki? Kulemesayology. Okay. Chris, tuwe vivid examples za being successful without money, because abantu ebweru ndabanga kilakize tebakitegedde. Nanti era nakugambye nti mu equation okuva lumwajjamu ssente tufiiriddwa talent nyingi, biroto bingi nnyo ebitakoleddwako, ebirala biri mu cemetery, ebirala biri ebiroto ebimu biri wano Uganda, ebirala in fact yibula ekintu kino kikulu nnyo. Abantu bangi nnyo abalowooza nti okubeera successful bikolwa bya bweru. Nze era nnina okukkiriza nti okubeera successful olina kusooka kutereeza system yo ya munda. Omuntu ne bw'onaabanga onoonya ssente wansi w'enjuba wano ng'ozinoonya emisana n'ekiro, kyangu nnyo okuzifuna naye ate kijja kubeerera kibi nnyo singa ofuna ssente naye nga mundayo wafu. Nze era njagala nnyo okulaba omuntu nga wadde talesse bingi nnyo wadde nga mbyagala. Ne nnaalinyumiddwa nnyo okulaba omuntu nga talesse bingi nnyo naye ng'alina omukululo gw'atuwadde. Wano abantu abali successful I believe bensobola okumenyako. Nsobola okwogera ku mwami Ntake ow'emigaati abadde successful mu kumakinga sure nti atukolera ekyokulya ekimaze ekiseera ekiwanvu nga kituwoomera. Ono omwami omugenzi mwami Mulwana omukama muwe ekimuli eky'emirembe yali successful. Then waliwo n'abalabe tusobola okucelebratinga nga balamu nga mwami Kiwanuka owa Oscar Industries. Aina companies nyingi nnyo z'otasobola na kumenya. Ne mwami Godfrey Kirumira nsobola omwogerako naye abadde successful.
Mwami Katongole Quality Chemicals. Mwami Katongole Quality Chemicals omugenzi Mr. Kitaka. Then n'abantu abalala bangi nnyo. Then ne mu music industry ne mu art waffe oyo gwolaba mulimu abantu abayimbi baffe ababadde successful mu bintu bye bakoze. Ng'olaba music tamunoonya mbunoonya mpapula naye nga n'ekintu kyakola akyagala. Then in politics. Ne mu politics era namwe mulimu abantu naye lwakuba nagamba nti eyo sekita sigitegeera bulungi. Of course bangi nnyo bali successful in politics ku mitendera egy'enjawulo. Ku mitendera egy'enjawulo naye kati mu byobufuzi abantu abo bannema okutegeera naye nsalawo amaanyi gange ngazze ku birala nti ebyo nnyinza okuba. So n'obaleka. Abo nabaleka. So ntegeera nnyo omuntu ali mu buweereza ate nga ali mu creatinga kubanga ebyobufuzi biri mu competition nnene nnyo. Nze na shifting ebikondo nembijja mu kukompitinga n'abalala nene making sure nti I can create something that can last after lifetime. Kirala kyensobola okwongera ku ekyo ky'obadde ombuuza kye kino nti ekintu kyonna ky'ogenda okukola Ibra kikufuule successful kiteekwa okubeerawo emyaka eginaakusinga obukulu oba emyaka gy'ogenda okumala ng'oli ku nsi ng'ovuddewo nga kyogerwako nga kikyayamba abantu. Nze olwaleero nkyenyumiriza mu mwami eyaintroducinga the bulbs. Omwami oyo nkyamwenyumirizaamu era ne bw'oba osoma ebitabo omwami Thomas Edison ogenda kumusanga nga bamwogerako nnyo. Bw'onaaba oyogera toyinza kwogera ku Still oba n'oyogera ku banking n'otayogera ku mwami Pierpont JP Morgan. Togenda kwogera ku mafuta Kelsin gas n'ebirala oleme kwogera ku mwami John D. Rockefeller. Ago mafuta. Togenda kwogera ku kati currently togenda kwogera ku muntu ku bantu basinze kulaba nti bangu y'obulamu bwaffe nga you can even order stuff ng'oli waka omwami Jeff Bezos owa Amazon. Togenda kwogera ku bantu bali mu kukonkaringa Mars kuzimbayo bibuga oleme kwogera ku Elon Musk. Togenda kwogera ku Tesla oleme kwogera ku Nikola Tesla. Akyusija n'agamba nti emmotoka tugijje ku gaasi tugizze ku masannyalaze. Ate nnyina omulala gwe nawulidde ayagala gijja ku masannyalaze ebe nga terina kyekozesa naye ng'eri self powered. Ekyo nakyo nakiwulidde. So abantu abo bonna abakoze ebintu ebyo bigenda kubeerawo wadde bo baavaawo. Lwaki bannayuganda waliwo eyambuza ano nti lwaki siwa example z'abantu ba wano n'eŋŋenda ebunaayira. Okusooka wano tetuwandiika. Ne bw'ogenda ew'omuntu ng'oyagala muwandiikira kitabo n'omugamba obulamu bwo kambuwandiikeko ekitabo tukitereke. Agamba ebyo ebyokuwandiika nze si byenkola ki si byendiko. So nga bannaffe bali abazungu essente ze bateeka mu kuyiga mu buyigirize ne mu kulaba nga beesomesa zisingira ddala ssente ze bassa mu bintu eby'obugwagwa okuliikiriza emize gyabwe emibi. Awo enjawulo weeri. So mu bimpimpi kye mbadde ngezaako tegeeza kye kino. You're not successful not until you do something ekigenda okuwangaala kisinge ebbangalo ly'omaze ku nsi. Era omuntu yenna akyali eyo nga golowooza okubeera successful kugoba ssente eziri printed, the printed money nga tetulina ku money in form of energy naye nga tuli ku the printed paper nga gwe gwogoba ng'olowooza bw'onaazifuna oli successful. Bantu bangi nnyo wano bensobola okwogerako nga bafunye ssente omudidi obutitimbe naye nga tosobola mwogerako nti ali successful. Lwaki? Successful oli success in what? Kintu kyekyo progressively ky'obadde ojjookolako ebbanga eriwera. Waliwo omwami ennaku ezo yankubira akasimu n'aŋŋamba nti mbadde nkuŋŋaanyizaawo ku kasente nga njagala kutandikawo okwo akahadiweya nfuneyo okwo ku busente obutonotono busobole ne mugamba ekiseera kigenda kutuuka ddi nga oyagala kussa ssente mu kirooto kyo wabula nga tozissa mu bizinensi. N'aŋŋamba wabula simanyi naye bwe nagenda okumala okwogera naye kubanga obuvunaanyizibwa bwange bwakukwata ku muntu wa munda si kyebweru. Yamaliriza ntegedde n'aŋŋamba Chris ky'oŋŋambye ekituufu kubanga bwe nkwata ssente zino ne nzissa mu hardware nyina ebirooto by'omuntu omulala bye mba ndimu kutuukiriza ng'ekyange nkiziise. Omanyi tumanyi okuziika ebirooto byaffe, tumanyi okukozesa obulooto bwaffe obuli short term ne buziuka ebirooto byaffe ebiri long term. So mu bimpimpi kye mbadde ŋŋamba kye kino Ibra nti paka ng'okozeeyo ekintu progressively ky'ogenda okolako buli lunaku olukya ku nsi ng'okikwatako. Nze olwaliro omuntu singa ajja n'ambuuza nti progressively omuntu n'ajja n'ambuuza nti Chris mu sentence emu mbuulira kintu kye kyewali agadde okubeeramu successful nsobola okukimugamba. Nti njagala kubeera successful mu kutunuulira embeera z'abantu lwaki abamu balina abalala tebalina era nsobola ntya okuyamba abatalina okufuna n'okuyamba abalina okusobola okufuna ebingi. Mu sentence emu mmanyi kye njagala okukola ki
kati ekyo oba nfunye ssente oba sifunye kisigenda kivaako paka lwe mulinteeka mu kabuli sijja kivaako ekyo kyenjagala okukolera kyenjagala okubeera mu successful art ebirala byonna zino business tukola kujjayo ssente ezibugiriza emize gyaffe giri gye nayogerako naye omuntu okubeera successful ng'ambe nti Chris I am successful buli lunaku olukya ku nsimba nteeka okufunayo ekintu kyenteeka ku kirooto kyange making sure nti ekirooto ekyo kibeera realized era at the end of that day abantu bagenda kuntunira baŋŋambe eddala kituufu wakola ki wateekamu obudde nyina omwami gwe nabuuza twali tulaba clip ya Usain Bolt mu 2005 muddusi w'emisinde bwe yasooka okuyingira mu competition eyo mu Olympics bamusabula bubi nnyo ng'enjogera ennaku zino bweri bamusabula bigu bamusabulira yabeera numbers number 5 naye yawulira bubi nnyo n'addayo n'agamba no nyina okumakinga sure nti omulundi gwenkomawo mu Olympics omulala ngenda basabula n'addayo bino tebiri mu kusaba teyasaba era toŋŋamba mbu yaddayo n'asaba teyasaba okay ayinza okuba yasaba sinza kijja mu kuba saaliyo ayinza okuba yasaba naye ate kye yakola ekisinga okubeera ekyobuvunaanyizibwa yaddayo n'improvinga himself n'amanya n'ensonga lwaki luli yagudde yagenda okukomawo ng'ekintu akitereezezza era abantu by the way bra abantu abalaba bannammwe nga bayina ekintu kye batuuseeko kati nga ggwe luli nalaba nga waliwo program gye wali ofunye somewhere abantu nendaba nga bakomentinga naye nga abamu I appreciate abamu bagambanga ddala kituufu akigwana kubanga abaddewo overtime emirimu gino ng'agikola wekijjidde abadde akikola ki naye Ibra abantu bano abalowooza nti oli successful olwaliro balina ebintu bye batalaba byokola teri akimanyi nti weebaka ssaawa 9 teri akimanyi nti olumu n'okulya tolya teri akimanyi nti ebimu bizuukukira no making sure nti you improve yourself okusobola okubuuza abantu ebibuuzo ebiri captivating ebibuuzo ebiri relevant kati ekyo tebakiraba kubanga kiri eri ojjukira olunaku lwe nagamba nti kye batalaba kya mugaso nnyo okusinga kye balaba yes golooza lwaki omuntu agamba ndi mukwano ebeera feeling tosobola ngenda gikwata ngikuwe eri munda eri tosobola giraba era 99% ebintu ebitufuula successful tosobola biraba era tosobola bikwatako bya munda ye system gye nadde njogerako okay tuli ku extra digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manyaga of course tubeera ne mwami Chris Lule buli lwakusatu n'olunaku olwa Sunday era nga olwaleero lwokusatu luno tuli mu kutunuulira success atunyonyodde nga bw'atunyonyodde nga mukitegedde ensonga ezo zonna of course emiramwa gino egisinga tutunuulira nnyo gwe omuntu munywanyi wange asookerwako then we cross over to another class of life naye nga tutunuulira nnyo gwasookerwako wansi eno because oli w'amaanyi nnyo tutunuulira success akuwadde understanding ya success n'akuwa definitions eza success ki ekiremesa abantu become successful in one aspect or the other mu bulamu bw'ensi gye bawangalira ne bye bakola eyo answer eriemu seetaagana kulowooza nnyo kugoba ssente ogwo gwafuuka mulimu abantu bagoba ssente basasula mmeka awo abagabanamu 5 olwabuuza ku mulimu sijja kujja bwaweza akakadde tujja kukola era ne bwaba bambi nga bano naddala bagende bulaya babuuza eri bagaba mmeka tagaba 3 ate wano 2 kaŋŋende wano tekibeera kibi okubeera mu layini enoonya capital okusobola okufinansinga ebirooto byo naye watya ebbanga ly'okozesa okunoonya ssente ebbanga eryo lyeryebasse mu kumakinga sure nti otuukiriza by'olina okukola nga ggwe omuntu kubanga ekyo nakyo weekiri oyinza okusacrificinga ekirooto n'okinoonyezaamu ssente n'otaddayo kiraba bwe teweebuuzangako lwaki ffe mu Africa omuze gwaffe guli ku consumption yokka we are there to consume wano ewaffe tusuubula buli kintu ebikwaso obutwa bw'emmese nalaba wano konteyina ya gundi nalaba ku konteyina y'ejjirita namba nendaba konteyina y'obumasu ng'oli akoze obumasu obukwata emmese nga babukoledde China nga nabwo wano tetusobola bukola kubanga muffe kizibu nnyo omuntu okuddaawo n'ayiya system ekwata emmese ng'ali Uganda kikaluba nnyo omanyi lwaki ani agenda obbugula naye ate bwe buva China bajja kukola ki bajja kubugula so in short kyembadde ngezaako okutegeeza kye kino nti ekiremesezza ebitundu 99 ku buli 100 kankozesa omukisa guno kino nkibagamba abantu baffe bano abatulaba
andaba obulungi kankugambe bwenti ensonga zo zonna zompa lwaki tobadde successful oba oli Bulaaya oba oli wano Kampala zezino wammanga bwe mba nsobola okumenyako ezisoboka zentera okuwulira gavumenti yaffe infu ekonome yaffe tekola bulungi ekisente kyaffe kinafu n'ebintu ebirala byonna byosobola okwogera ku ggwanga watu oli mutuufu naye ffe ne bw'onaaba otugambye ensonga kanaana lwaki eggwanga lyaffe terisobodde omuntu tasoboddemu kubeera successful abalimu era ababaddemu nga they earn money honestly not okufuna sente mu ngeri eri dubious naye abafunye sente nga bazifuniddemu bulungi bo bakikoze butya system yo eyebweru ye kuvuga circuit ye kuvuga akapaalo ekuvuga emisinde gyota in fact toyina na break tosibaamu goyitawo buyisi naye ne bona atuwa ensonga 10 yes zonna obeera mutuufu ddala kituufu economy ekola bubi sente zaffe sobola okuba ennafu gavumenti eyinza obutaba nnungi n'ebiddako awo byonna ebyo byonna byotugambye oli but at the end of the day obuvunaanyizibwa bwo ng'oli mulamu obeera tolina kyotubanja naye ate bw'oba okyali mulamu ffe tubeera tukubanja byonna. Okay, njagala lastly nga tuwunzika tujja kufunayo ku something like 2 to 3 questions before we sign out. The first question, should people celebrate every success and how often? Abantu bajaguze buli buwanguzi bwe batuuseeko era buli ddi era lwaki okujaguza kubeeranga kusiima ku appreciatinga yali baddenga thanksgiving tosobola kufuna bingi nga teweeyagalidde mu bitono oba nfunye bulungi kyova olaba nti ne mu bitabo byaffe bino ebitukuvu waliyo ekigambo ekigamba nti n'akatono koolina kali kuggyibwako ne kaweebwa oyo akola ki alina kati kankizemu ekyo ky'obuuzizza nti akatono kennyina ye success buli gye mba ntuuseeko ke katono kennyina bwe nka celebratinga nenkeeyagaliramu era nenkeebaza kibeera kitegeeza kali multiplied ne kantwala ku mutendera ogukola ki oguddako buli kintu kyonna bw'obeera nakyo mu butono n'okiragajjalira munnange kigenda waalina era nzikiriza mpisewo layini eyo ku ekyo kyennyini ky'obadde ogambye nyina omuntu gwe nagamba nti Katonda yakikola akigenderedde, it was intentional. Bw'oteegomba bingi owunzika n'ebitono by'olina babikututteko ng'ate abikututteko y'oli gw'owala n'omugagga. Okay, njagala tutunuulire mu bulamu bw'ensi nga tuliivinga obulamu bw'ensi buno. Waliwo enjogera eraga nti obulamu bwokka, the gift of life alone is success. What is your take over that? Kigasa ky'okufiira ku myaka 10 nga obadde tolina mukululo. Obeera wafiira ku 25 n'olinda kuziika. Kati ekikolwa ekyokuziika kye kitaabaawo. Living dead. In fact, the living dead. As we bobo. Bongama mbu ndi mulamu I am successful. Bogus. Oteekwa okuba because the gift of life alone tugirabanga success. Ekikolwa ekyokuba ng'oli mulamu tekiriiko nti osaba nnyo, tekiriiko nti osaala swala 5 n'ozimalayo buli lunaku. Obwo busaasizi bwa Mukama Katonda y'aba abukoze eki abukwazise, aba takuwadde naye akwazise. Kubanga lwaki ngamba nti aba akwazise gwate omuntu ampadde lwaki omala n'okima. Obulamu Katonda abutwazikamu bwazise. So life alone, the gift of life alone is not success. Kangezeko kukinnyonnyola. Bw'obanga okyali mulamu, nkiddamu sigenda kukirumamu, togenda kufiira ku myaka 10 nga tolina kyotukoledde, tolina kintu kyonna kyogasse, tolina tofaali lyotadde ku bulamu bwaffe, otunyumize ng'obulamu bwe bubadde successful. Bogus, obadde wafadda ekikolwa ky'okuzika kye kitabaddeewo. Naye singa twali twakwanguyira twali badde tukutaddeyo nga n'okuba okyali mulamu. Naye eyo sijja kugendayo abantu bajja gamba njogedde bubi nkambuwadde. Okay, lastly nga tuwunzika, why do people who seem to be successful live an happy life? Abantu betulaba betwegombesa, betuwa ebitiibwa, betwenyumiririzaamu, they are never happy. Ate n'osanga oli musajja watunga mwavu ng'essanyu ly'alina teri mwavu ng'emirembe gy'alina ng'okweyagala kwe yeeyagala teri mwavu alina mirembe nga tali bothered at all, olimba talumwa
tafaayo oba bucyo babuziba yagamba kimu anti kakati Ibra omwavu twamwogerako mu gundi eri share asembayo ku Lwasande ne tugaa nti waliwo omuntu ayavuwala obwongo omulala yavuwala obulamu kati bw'oba yavuwadde obwongo n'oyavuwala obulamu n'oyavuwala n'omubiri ng'oli mulwadde toli mulamu bulungi njavuwadde obwongo n'oyavuwala ne mu spirit mu kusinza n'okutendereza mu mwoyo namwo ne mubanga muli baavu essanyu livaawa liba livuddewa tuleke naawe awo tewaba ssanyu ekyomuntu ogamba nti omugagga kiva ku kiwa omugagga okubanga si musanyufu kiva wano nti nsobola okusooka nenfuna ssente naye nga siri successful nakyogeddeko essanyu lisobola okukubula kubanga ekitera okuleeta obulumi munda ekitera okuleeta obulumi mu bulamu bw'omuntu bubeera butategeera sisitimu ye y'omunda ekola etya era kyova olaba nti abantu okugezaako okubikka obunafu bwe balina munda tubulabira ku bintu byebweru masaawa bulugali amanene oli neyeteekako akajegerembu simanyi miliyoni 25 eza Uganda nayambala engato nagamba eno brand najiguze miliyoni 38 nze bwenkulaba bwenti manya bumanya nti kati ono alina obunafu munda bwagezaako okusiiga manyi twagala nnyo okusiiga ekifaananyi abalala kye batalaba ekitwambaza ebintu ebyo Ibra kantu kano kankagambe ekitwambaza ebintu ebyo amajolobera aga amalungi munange obeera teweetaaga na muntu kusiima nti oyambadde bulungi naye obeera olina ekifaananyi kyoyagala obbasigamu omuntu bwakulengera ng'ovuga emmotoka ennungi bwoti n'oyitawo noge muli off tugiyita adrenaline line esanyuka negamba alabika emmotoka yange agisiime kyokka toyimiridde namubuuzaako tomwetegereza na bulungi oba emusanyudde oba temusanyudde sinakindi abadde atunudde walala nnyo ayinza n'okuba emmotoka yo si gyalabye naye olw'okuba kituli mu butonde nti buli lw'oba n'ekintu ekibbeeyi ku mubiri abantu bateekwa okukyogerako kitulowoozesa nti ebintu bino ebyebweru bisobola okubikka ku bunafu bwaffe obw'omunda tulowoozesa abantu abalala nti tuli successful so kisobokera ddala bulungi nnyo omuntu okuba nga ofunye ssente nga nnyingi nnyo naye nga mundayo enyiike okubonabona okunakuwala okunafuwa mu mutima obweraliikirivu n'agalwadde agalala gonna g'omanya g'obwongo obunafunafu nga gakuli munda naye ate nga ssente zozikola ki ozirina nze abaana abavubuka abandaba kyenaali basabye nga tuwoze kabubaka busembayo amangu ago okay nze naali badde ngamba bwenti tuseseetule ebikondo by'abaana baffe n'abavubuka abatulaba n'abantu bayithawo abakulu nze ndowooza nti twava dda ku mulamwa tujje ebirowoozo by'okugoba obugobirira printed money kaakubyewa zaavugiddewa wajje ziri ennyingi era kyensonga lwaki osanga omuntu nga mu gwe11 ali Masaka akwata nseenene nyine kati olwo ndi mu kunoonya activities ezikolebwa economic activity obeera oli awo nga genze kasenge mu mayirungi nti gabaze webali thank you so much oba oli awo mu gw'omukaaga mbw amayirungi kati agateekwa okubaako gali kasenge n'agenda eyo tuba tuli awo mbw ate Saudi Arabia kakati ate okuvuga emmotoka kati kikutte n'asasula era n'ayitamu nti kutwala ba maidi bw'obanga okyali ebirowoozo byo bw'obanga oyo ye success gwe bikuwa obwo bubi nnyo ne bw'onaaba ozadde baana n'obasigamu ekyo ekifaananyi nti gye zivugidde gy'olina okuddukira tugenda kubeera n'emmwanyi nga kungulu ekikuta kikulowoozesa nti mmwanyi naye nga munda kiki kirerya tuzimbe emisingi gy'abaana baffe naffe abavubuka bennyini twezimbe tumanye ekintu kimu nti buli lwemba progressively nga nyina ekintu kyenkolako wadde nkijjamu ssente ate munange ekyewunyisa okimanyi buli progressively lwoba ng'olina ekintu kyokolako essente ziteekwa okkigoberera wabula kyo tekigoba ssente wabula zo ssente ziteekwa okukikola ki okkigoberera nkakasa mirundi mingi gy'obeerawo n'ofuna akasimu alo Ibra oliriddawa noga mbadde siriiwo nedda sooka ompeeyo eddakiika 2 taata njogereko naawe ng'akuwa ssente naye ate nga yeegayirira buki bwegayirize kibeera kitegeeza nti yo success mu mawulire eri mu ku attractinga money
yo success mu mawulire tujeyambisanga magnet nti eri mu ku attracting abantu abalaba kyokola ne bakyegomba abasinga balowooza nti ekintu kyokola kyangu nnyo okutuula obutuuzi wali ne mubuuza ani nkubuuza bubuuza what is success naddamu what are the fundamentals naddamu lwaki omuntu bw'ataba ne ssente naddamu ebintu ebyo byangu nnyo okulowooza ng'obiraba bulabi nti byangu naye bw'obanga gwe okirimu kati gwe yibula gw'omanyi obuzito bwa okubeera successful okubanga okoze omulimu gw'okola n'obanga abantu obajjako interviews mu bulungi ate ne bazaagala nange naali badde awo saalina muntu gwe naali egombye kunjijjako interview because nyina ebibuuzo oba oliawo bye naali agadde okuddamu naye ate omuntu nga tasobola bikola ki bikubuuza so nga mpunzika nze kino kyensaba abantu tuddeyo ku fundamentals zaffe omuntu amanye kintu ki kyenjagala okubeera mu bulamu wadde kirina issue ya ssente wadde teriimu ekintu ekyo kikole okyeyambise nga magnet kisobole okwatractinga abantu abalala kubanga eno ensi ejjudde abatooletoola abalina ssente nedda lindako eno ensi ejjudde abantu mbadde njagala kukozesa kigambo nti ejjudde abantu bangi nnyo abalina ssente nga banoonya ebintu bye baziteekamu naye nga tebabikola ki tebabiraba kati ate abantu abali scarce era abatono ennyo be bantu abali successful abakola ekintu eky'omuzinzi naye ate nga tebalina ki sente ensonga lwaki ennaku zino owulira tulina enjogera egamba nti by investors bagamba where the businesses to invest in then ne ba entrepreneurs bagamba where the investors kati eyo dairema gye tulina investor anoonya kintu kyakussaamu sente ate ne entrepreneur anoonya amussaamu sente investor tatrusting entrepreneur ne entrepreneur tatrusting investor kati ffenna tulowooza nti buli kimu kiri scarce so ebintu ebiri scarce bye tuba twemalirako to making sure nti bye tukwatako ebiri scarce bye biriwa noonya ekintu gwe kyosobola okufiirako osasulwa tosasulwa kikole kisobola okuleeta ssente si buli wantu wonna gye zivugidde nti eriyo ssente nti eyo eriyo obulamu era gy'ogenda okujja success mbaagadde nnyo nnyo abaali agadde ndowooza nzikiriza nkuba akalango abaali agadde bino bye tubawa wano zibeera basics naye omuntu bw'aba yali agadde okweyingira munda yeetegeere yemanye kiki kyasobola okukola nekyatasobola kukola nkakasa yebeera one on one osobola okujjaawo ku mutimbagano gwaffe www.logicalmotivators.com obeera n'oweyambisa essimu eyo gy'olabawo wansi n'oweereza kagundi ka message ne tusobola si buli buzibu bw'olina mu byensimbi nti bugenda kubeera solved by starting up a business obuzibu obumu bw'olina it is a system error eri munda virus ebeera yeetaaga ku uprootinga tukyuse ebikonde ebyo bye wasimba ng'okula ng'osoma eyo gy'oli gy'owangaalira kubanga eriyo beliefs ku ssente eriyo beliefs ku success ebikonde ebyo bwe bimala okuvaawo omanya kati akantu akasinga okutawaanya abavubuka n'abantu bonna n'abantu abakulu wali owuliddeko omuntu okugamba nti olina mind etali receptive nti byotamanyi tobikkiriza kukuyingiramu byomanyi byokka byowa omwaganya akantu ako munnange ke kalemeseza abantu mu bulamu okubeera successful mbasiibudde mbaagala nnyo mutweyambise nga tukyaliwo ate nga tukyaliwo n'omukisa gukyaliwo okay Ibrahim Mukasa gemanya njala kwebaza Idris Lukwago Daniel Mugoya Keith Kanabi neto ne Senable team gye tutambula nayo of course buli lunaku olwa Sunday n'olwokusatu tubeera ne business mind ate olwokutaano tubeera ne extra health then ziri ennaku endala ne tubeera ne episodes zaffe endala ezirimu ebyobulimi n'obulunzi omuli bannabyabufuzi omuli bannabyamizannyo n'abatutumufu abalala ku mitendera egy'enjawulo njagala kubebaza ababadde batugoberera okuva gye twatandikidde paka we tutuuse olunaku lwaleero akadde kano tukwatagane ku Sunday mubeere bulungi mweraba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbaagala nnyo mwebale kutwagala mwebale ku supporting in one way or the other let's keep the fire or the candle burning see you next time